Andirem. Onale basitemu wano nge wali onale kokabana. Abantu bakakana. Tenga bisimenge bino na scholarship. Ya CDU. Era tugenda okukola. Tugenda kosa obwangu. Stabu zikoneko. Tekina buzibu n'abanga asayinira. Kyali somo n'ayingira. Tegera gane. Kaya chumisina. Sasa kuzina misa. Wanokweta fomu yo oba okusabako kufuna registrant wanokweta fomu yo oba okusabako bino tabi bya secretariat byobadde otwala e Kampala byonna bireeta wano era n'aba yateeka era mu mbeera ebisigadde by'abategeeza bijja kuba nga bijjawo the vetting process yakola emirimu gyaffe kulwa national unity platform. Era muli emirembe n'oba nga totusanzeewo nga nze ono ali Olunaku olwaleero tuse okumyawo empapula zaffe tube nga tuddamu mu lwokaano era nkakasa tugenda kikuba nga bwe twakikuba. Tusaba bannabugazi yatidde ku people power mwenna mu musimbe mamega mu sululu moja. People power, our power, people power. Tweteefuteefu abantu baagala okulaba ng'enkyukakyuka ejja n'abavubuka ebyalo byonna biri mu bino ebikola n'amatamatauni kanso bonna bakandidate mbalina era beeteefuteefu ekyokuwangula nkola zaffe okulaba nga tukkirizibwa okulaba nga tusaba okulaba nga tuddamu okukwata ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform flag erinnya nze Jamiri Gaserero Gomba y'ekyampisi n'abaganda bange omubaka wange owa disitulikiti Hanifah Nabukeera okukomyawo empapula zaffe zino tusobole okulaba nga tukolera ekibiina kyaffe ebyo ekibiina bikiteekeddwa okukola ki ekyagala tukole. Tukakasa nti tugenda kukola n'amaanyi okusinga ate bwe tubadde kubanga empapula zino singa tunayitawo tukwata bendera ya NUP yaffe tugenda kukolera ddala n'amaanyi. Bakansala bangi ffenna abavudde Mukono Central Division okusobola okuleeta empapula zaffe wano ku ofiisi yaffe eya region era twaniriziddwa abagenyi be tusanzeewo wamu chairman waffe ow'Amabira Stretch Ode munakifuma ganesimbye okuwa Women Council leero si 5 nakifuma nagalema town council nange negwanyiza okubeera omukulembeze ow'abakyala nakifuma nagalema town council ate nga mu nsonga eyo ze nkulembera abakyala bonna abamukono district mu kibiina kyaffe kya NUP n'olw'ensonga eyo ate era nange nsazeewo kijje mu lwokano tuganye ku tikiti ya NUP berefulaga beyala nakifuma nagalema town council nebazanya buli kansala yenna ali wano n'obutonde bw'ensi ku Mukono district okusookedde tuli wano olwaleero ku regional office okujja okuzaayo empapula ate wamu n'okwongera okweteekerateekera okulonda kw'enkya okw'abavubuka ng'ekibiina. Eno ye ofiisi yaffe ekibiina gye kyatuwa ffenna abali mu kuleeta mukono okubeera nga tuleeta empapula.
tulina obweraliikirivu bungi, tufunye amasimu mangi nnyo okuva mu bavubuka nga basuubira nti enkya wayinza okubeerayo emivuyo egireetebwa bannaffe abali ku sayidi eri mu buyinza obunaanule, naye tweteeseteese bulungi nnyo okulaba nga tusindika b'obuzaava baffe basupervisa ne ba polling agent ng'ekibiina mu bitundu byaffe byonna byonna naddala mu kitundu ekya Mukono South ate munakisunga sub-county. Tugenda okulaba nga tuteekawo ennondoola etabeerangawokko okulaba nga embeera yonna eyandireese akavuyo tugijjawo nga tugimalirawo ddala tusobole okunyweza obuwanguzi bwaffe bwe twafunye dda mu kalulu k'abavubuka. N'abantu balaba batwetoolodde, abantu balina okutya, oluusi okutya nga kwabwereere, okutya nga kwabwereere nga muwayiriza n'abantu nga temunaba kumanya nkola egenda kubeera ety ekibiina kugaba flag ng'ogyeko ababaka ba palamenti bejogeddeko bakyapasazi ba disitulikiti ne bammeeya kyabawanga tibagendagenda ku secretariat. Tuyise bulungi mu kiseera kino kubanga bwe tukuluzinga ekiseera kino tuyinza okukuluzinga ne mu kampeni zaffe ate nga twetaaga. Tuyise ng'abakulembeze bwe tulaba nga waliwo obujagalo tetugenda tukobokinga bantu naddala bebyokwerinda, tubalekere emirembe gyabwe mu kiseera kino bakole byonna bye bakola, tetubaddiza, tukuume emirembe, tutambule prosesi eno tusobole okufuna bacandidates naddala ffe abakulembeze. Bwe tulaba abaana baffe nga bavuddeyo okukola ebitali bituufu twogereko nabo kubanga tubeetaaga mu kiseera kino. Ekigendererwa baagala obbakwata bateeka mu makomera okona kutuuke nga abantu bali mu makomera. Tulwane nnyo okulaba nga twewala nnyo okukonflictinga n'ab'ebyokwerinda, tukoleko ebyo ebyamateeka nga pulezidenti waffe bwakikola, tutakkiriziganya naki nafujjo, twagala mirembe, tetwajja kukyusa bukulembeze bwonna mu mirembe. Kale mubeere njagadde. We have cited NRM. One, they have connived with the election officers from the Electoral Commission to rig the votes. This has been ongoing countrywide, and Mabida Stretch is not of an exception. But still, they are buying our innocent candidates. They are also trying to trail our candidates to see that when it comes at the time of elections, our candidates disappear. Some of them, we don't know whether they have been abducted, but still we are confident that we can even have those numbers behind us to win the elections. People are giving out money from the NRM camps to see that they manipulate the electorates when it comes to these electoral colleges, but it's been the order of the day throughout the practice of NRM by buying and cheating the elections, even in the advance. But we pray that the community is standing behind us. We shall win. Let it come, let it shine. Siku head office so ng'omukulu bw'akirambise wano we tuli mu kifo kituufu. Era nga njagala okubebaza mwenna abatutte obuvunaanyizibwa okulaba nti nno muteeseyo interest yammwe okulanga nti mwatwala empapula ate kati muzikomezaawo, kitegeeza nti muli bamanyirivu ate muli beetegefu okujjako Pulezidenti Museveni Kaguta. Kubanga wano gwe tutunuulidde atuviire mu ntebe ya Kyagulanyi, si bwe kiri? Wano mwenna abali wano mukama waffe aliyo ku Pulezidenti Kyagulanyi, naye mwemba temuliiwo naye amaanyi gagenda kubanga gakola ki? Gamugwa. So nze okulaba wano namba ennene bweti ngezze okulaba. Tomorrow we are going to conduct youth elections, so we are preparing the youth, but only that some of the youth are being actually bribed, some of them are being given money such that to be diverted from the cause. But we are firm and we are preaching to them that without them we are nowhere, and without them Kyagulanyi is nowhere. So these are the grassroots that lead to our President Kyagulanyi in the chair as President of the country.